Enaku z'omwezi 9 ogw'Ekkumi 2023 essaawa zino ndi ku kitebe ekikulu Kamwokya. Batono nnyo abasobola oyingira wano era wenjogerera ndabika ndiwo omuyiika. Tombuuza mpiseewa. Pulezidenti waffe yatugamba twebeereremu era ndi munda. Mr. President, nze wendi wano ninze era bw'oŋŋamba nti oyagala yingira ng'oyingira. Bano naawe baatidde nnyo. Kati njagala mumbuulire bannayuganda. Pulezidenti waffe n'oyo omusabba ani afuga eggwanga lino? Ani afuga munne? Omusajja tateeredde yadde naaka. Singa omanye ekiri awo wabweru. Naye kati kambabuulira amazima. Pulezidenti waffe tanayagala kuyingira wano. Bw'aba ayagala yingirawo tekitwala na ddakiika eza nga tanayingira wano. Ekyo kyokka nkibabuulire. Mumanye ekiri awo wabweru. Ate mbuuza mb'oyiseewa. Bw'aba yatugamba nti twebeereremu natugamba loba style. Kati osuubira kugamba nti jangu oyite wano oyingire. Nze ndi munda. Mr. President, era bwe oyagala kuyingira ze ŋŋamba nkigule ekigeeti ekyo. Ate bo balowooza ebisumuluzo be babirina babiwambye. Omwana akola ku geeti bamuwambye ne bamuggyako ebisumuluzo era be babirina be bali mu control. Kati tebamanyi nti namunda waliyo omuntu. Mwerabidde nti kigeeti tusikamu busimu nnyolo nekigulawo kyonna. Sha gwerinda. Mr. President, nze wano wendi era muŋŋamba nti twagala kuyingira. Sika mulundi gumu mwena ne muyiika munda deni ne tutandika. Yaman.